Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Redzone TV. Njagala okubanga nkuwa ebigambo by'abamu ku bannayuganda abayina endowooza zaabwe ku nsonga z'abano babaka ba paalamenti abamaze okubanga basibwa. Abantu bagamba nti nga bwe kyali ku nsonga z'amabaati, Museveni ayinza okubanga atulimba kubanga jjukira ku nsonga z'amabaati twakusomera wano ku mukutu guno gwennyini ogwa Redzone TV, twakusomera listi z'abasajja n'abakazi abeegabira amabaati agali gagenda e Karamoja n'obuyambi obulala ebyali bigenda okubanga biyamba abantu baayo. Kakati nno oluvannyuma lwa saga eyo baakwatako abantu abamu era nabo bennyini mu kkomera tebaabandaalayo. Kati bannayuganda bagamba oluvannyuma lwa Joel Ssenyonyi okuva n'ategeeza nti paalamenti yonna yeetaaga okubeera ng'enoonyerezebwako okutandikira n'ekkakiiko akakulu akamanyiddwa nga commission, parliamentary commission. Kati bano amaloboozi gengenda okuwawulirize bannayuganda ba mwoyo gwa ggwanga bantu ssekinnoomu, era bino byogenda okuwuliriza bigambo by'abantu ssekinnoomu nga bwentera okugamba. Bano bagamba nti Museveni bw'obanga oyagala kukwata bali banguzi, ekyamazima tandikira ku Anita Amongo n'abalala, naye bwe tulaba ng'okutte bano tulabanga ekyokuwuddiisa obuwuddiisa ng'era bwe wakikola mu biseera by'amabaati n'okwatako ba Amos Lugoloobi n'abalala. Katusooka owulirize, era njagala okutegeeza nti byogenda okuwulira bigambo by'abantu ssekinnoomu, si bigambo bya mukutu guno, wabula buli muntu ali entitled ku birowoozo bye. Wuliriza nzije tubeere nga tweyongerayo. Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera, tanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Ababagwagwa baka batuzanyira ku bwongo kuba kyenva ngamba nti baka batuzanyira ku bwongo wanera bwe batyo kubyamabaati. Aneti Amongo yabba amabaati mubbi, yabba amabaati g'abanaku, naye bwe bagenda okukwata Aneti Amongo ne Nabbanja tebabakwata, ate nga ne ku ssaawa eno ku ssente ezo ku bulyako obwo buli bw'enguzi Aneti Amongo ne Nabbanja balina okuba nga bakwatiddwa dda kubajja emitwe emikulu. Kati katusuubire nti abo be bakwata bagenda kutubuulira ani abawa ssente, era abo bana bamala otugamba nti oyo abawa ssente ezo ez'enguzi, tusuubira okuba nti nno nawe oyo abawa ssente bagenda mukwata kuba tetwagala nguzi. Ssente zo lwaki mugula, lwaki mwegula, kiki ennyo kye mubeera muyisaawo? Bannange bano balowooza tukyali mu mirembe giri egy'okuwumaaza, tetukyali mu giri emirembe, awo twavaawo. Kubanga bw'oba wakukwata ababbi, bw'oba wakukwata ababbi nti kukwata ababbi, oyina okusokera wali eri ewakulu obubbi we buva n'olyoka ojja ng'okirira ewa ene wansi. Joel Ssenyonyi kyagambye omubbi omukulu ye Anita Amongo, okitegeera, ne musaga z'amabaati abalala baggalirwa ye tebamugalira, wabula natandika okugulirira abantu nti ebintu ebyo mulekerawo okubyogerako mutatanya erinnya lyange, ye natamanya nti abba ssente za muyiwa musolo, okitegeera. Bwe kuba kukwata kyekiri eri. Joel Ssenyonyi kyagambye ffe tetusobola kubeera excitement because tulabye ku bintu, okitegeera. Kati bano bali mu kutuwumaaza, okitegeera. Bwe kuba kukwata ababbi basoke ku Anita Amongo, bwe bamala Anita Amongo bateekeko mpuuga, then abalala bagenda kugoberera, okitegeera. Abalala bagoberere, bwe kimala okuggwa ne Museveni kennyini naye mubbi bamukwata, anti banoonyereza. Awo tukakase nti kituufu bakola batya, bakola. Naye mulaba bino ebintu bali mu kwagala kutujja ku mulamwa, okitegeera. Bali mu kwagala kutujja ku mulamwa. Ensonga ya Robert Kyagulanyi okutambula country tour ezikire, ensonga ya Kabaka naye ekole ki, ezikire. Ate tulyoke tudde ku bino mbu bakutte bamemba ba paalamenti wolololo, bwe bakusiba. Lwaki babasibira mu bakungu? Omubbi naye bamusibanga mukungu, bagende babasibirire ewatali bakungu gye batulugunyiza abaana baffe, okitegeera. Abaffe be bakwata nga tebalina kye bakoze babatulugunya okubabuunyisa ebisago, naye bano be bakutte n'essente ate ne babasibira ewalungi, kiki kye babala? Temugenda tufuulinga
temugenda tufuulinga, temugenda tufuula stupid, wabula tutegeera. Bwe kuba kukwata ababbi musokere kwanita Mongo, okitegeera. Wakati ng'alina mukugulirira ayagala kufuna passport eye Kenya, abeere nga tambulira ku passport ye Kenya, nga muddawo omusinika ebinyombo mutumanyira, bantu bwe muleke otusiriwaza. Bwe kuba kukwata ababbi musokere kwanita Mongo, Nabbanja, ababbi b'amabaati, ba minisita, okitegeera, kubanga ebikungu oba ebikonge ebisinza okulya esente y'omuyi w'omusolo banene mu gavumenti be muba musokerako. Tetuganye ne bano mubakwate, naye musokere kubali, kubanga bano mukwata obwana naye maama temumukutte, okitegeera. Kiringa kugamba mbu oli malumbugu n'olusayirira ku ngulu ate nga wasi mutaka tolugyeyo. Kati ddala oba olimye lumbugu, oba olimye lumbugu we luba lwakumeruka lwonna lumeruka ne lugwayo, ne lwo watematema ne webuza wano nalima oba saalima. Kati bwe muba bakukwata, bwe muba bakukwata nti kituufu mukwata, okitegeera ekintu ekyo. Musokere ku bakungu abakulu. Kati tula weebuuze lwaki bukyanga Joel Ssennyonyi abeera ku bwalopu tayitibwanga mu lukiiko olwo oluyisibwa mu ssente z'omuyi w'omusolo, olwo olukiiko lwennyini lwe muba musokerako. Muleke otubuuzabuuza, olwo olukiiko lwennyini lwe muba musokerako, olwo olutulamu sipiika obu palamenti n'oyo minisita oba yaani, okitegeera. Ne bannange olemwa. Museveni talina kyatugamba right now. Museveni kyolina okukola weekuŋŋaanye n'abantu babbi banno batemu banno mutuviire mu ggwanga Uganda. Tokyalina kyogenda ttereeza mister, tokyalina kyoyinza ttereeza, tokyalina gwe kennyini nnyini ng'omuntu oli mwonoonefu walinooneka dda. Kati ogenda ttereeza ani? Oli mukwata bakyala bo, muli mu bungodiira, muli mu kuzannya jangu nkwekule, mutusiriwalirako mb'okwata babbi. Gwe omubbi omukulu, totusiriwaza. Museveni tuviire, Museveni must go. Enough is enough. Tolina kyotugamba. Gwe mubbi omukulu, oli mutuzanyirako olw'okuba ogenda ku state of national address okatolagamba okola nnyo okwata ababbi nga bwe wali obakutte ddi. Kyogamba mbu baazibbye ezo ssente, bulijjo oliriddawo bakwata. Museveni must go. Ate twagala abantu abo bwe babakwata bateekewo ekibonerezo kye bagenda obbawa. Tetwagala neno kutusiriwalirako na kutuwunza mbu ate twabakutte, ate bayeetonze, ate manya baabaliyiridde, ate manya baabeeyimiridde. Tetwagala kutusiriwalirako. Twagala bateekewo ekibonerezo ekyababbi abo. Bateekewo ekibonerezo baba bitta babitte. Bateekewo ekibonerezo ekyababbi abo. Lwaki baagala babeefule mbu babakutte bagende babagalire ennaku 3 bakomewo nga bayinaayina. Ne bannanga abantu bano ne bano embwa ya Museveni etujooze oba etunoonyaako ki? Bameka be wakakwata nga bw'obata, bameka be wakakwata ku lw'enguzi nga bw'obata. Ekisookera ddala gwe wakkiriza babbe, buli sente ze babba naawe obeera olinako omutemwa gwe Museveni. Kati otugamba otya mbu ate oli mu kubakwata. Mulekerawo okuwuddiisa n'okusiriwaza bannayuganda. Obufuzi bw'abalema dda n'obukulembeze mutambule mutuviire tutereeze ensi yaffe, mwonoonye eggwanga lyaffe ekimala. Museveni tuviire mu bulungi, tuviire. Tokyalina ky'oyinza ttereeza, tokyalina. Bw'oba oyagala kukwata babbi osooka weeteekeyo mu kkomera. Amongi ali bweru ayinaayina mb'okwata bali. Please stop fooling Ugandans. Museveni, enough is enough. Bw'olabanga ddala kituufu balwanyisa nguzi, twagala ekyamazima babeere balambulukufu, bateekewo ekibonerezo. Oyo ye sipiika yekka alina okubeera mu nsi, nti yatondebwa nti ye alina okubeera sipiika. Lwaki tebamuggyako? Lwaki tavaako? Bakomishona baveeko, babateekeko ekibonerezo nga tebagenda kuddamu kwegomba ssente ya muwi wa musolo, kuba omululu gwabwe gwabalema okusaddaaka. Balina omululu abo gwabalema okusaddaaka. Babateekeko ekibonerezo, tetwagala kutuwunza. Bano mwana abantu batuzannyira ku bwongo batufuula bazzolo. Mwana ffe twategeera, tutegeera kati. Tutegeeramu. Okumanya nga Museveni otuzannyidde ku bwongo. Naye ku luno ozanze tulaba.
emyaka gyonna eno buno bwe bukodyo bw'ozoozannya n'otubuzaabuza noba nk'otereezaamu kumbe gw'olina by'oyisaawo. Museveni leero osanze tulaba oba obayoola bonna bonna obakwata obateekeyo temulina kye mutugamba mutuviire. Sooka oteekeyo Anita Among Ye Museveni wabula talina kyatugamba, okitegeera. Okumanya talina kyatugamba, nze mbadde ndowooza oba nga nteesa. Era bwe banatandikira ku baana ababbi abakulu, abo bakamenyo, abo bansomba byuma, Anita Among, okitegeera. Ekibonerezo ekyokubaweebwa balina okubalirira ebintu byabwe ne sente ze bafuna. Amazima matuufu sente ze bafuna zigula ebintu ebyo, okitegeera. Kati basaleko sente z'omuyiwa omusolo ebijja mu sente ze bafuna ebyo bibeere byabwe, ebirala bidde eri Uganda, okitegeera. Ebirala bidde mu nsi, abantu basobole okuganyulwa mu nsi yaabwe. Omuntu tosobola kungamba mu nyumba ye musanzeemu akawumbi ka sente nga malwaliro temuli ddagala nga baana tebasoma, ebizimbe ebyo byonna ddala amazima ddala. Ebintu ebyo birina okutuddira ffe nga bannansi, tuganyulwe mu nsi yaffe, abantu bano baleme okutuzanyira ku mutwe. So si kubateeka ku bibonerezo bakomewo beeyinayinire mu ssente y'omuyiwa omusolo. No, ebintu ebyo birina okudda, buli kye babbye kirina okudda mu nsi, okitegeera ekintu ekyo. Museveni twalina ekyo tugamba, ate wandibadde mukezi ne weekuŋŋaanya n'obubondo bwo ne mutuviira ffe ne tutereeza ensi yaffe. Banga mazima gali nti buli mubbi tugenda mukwata, ate n'ebintu byaffe bye yabba bituddire. Mwe musaaga. Bakomrades mwasiibye mutya, kasobire mwasiibye bulungi bannange. Tuuza wansi n'amugoba ku bwa kamishona. Oba kitegeera gundi yennyini sipiika n'amukwata n'amulemeza mu kifo ekyo. Oba kiraba ensonga bwe yagenze ekandaaliriza abajjeeyo okuteekamu amaanyi bajjemu kamishona oyo Mpuuga omubbi Obesigye babadde ba NRM. Bano abantu balina kye babala. Bano abantu tulaba nti tuli ku bino sayininga gundi tasayininze gundi balina kye bayisaawo. Nze bwenda mundaba eyange kuba tusooke twebuuze ddala aba NRM bafuna batya amaanyi agasayininga ng'ate bakimanyi be babbi. Bo bennyini bayisa amateeka ago aba NRM abamu nga mwebali be bamu kubawagira. Nze wenkyawo omuntu nti omuntu gundi mukyayirako n'abaana be. Tebalina bangamba nti aba NRM abo bajjamu Mpuuga Obwesigye nga bonna be bamu. Ettabi liri eri ekikolo kwe bayimiridde liririmu Museveni. Kati tunamanya tutya abo bagundi abajjamu Bassekikubo abaleeta engundi ewezambu bajjamu Obwesigwa era abamu babakutte, poliisi ebakutte, bagumaze abantu. Tugambe nti kati poliisi ekola, tugambe nti ssaawa zino poliisi lwesinze okukola ku bintu byonna ebikoleddwa mu Uganda. Poliisi awo welabidde okukola, tugambe nti kati ne paalamenti etulaga nti ekola. Tebalina nze batugamba, nze siraba waawo byonna ndabya ddala nga kasasiro olwedde wini pulezidenti yagibalyako dda Bobi yagibalyako, yakwata omubbi ne bamulemeza mu kifo ne bagezaako bo bennyini ne basooka ne bakuba ekintu ekyo okutukakasa obulungi nti ki mukyamu. Kati ssaawa zino batulaga bakitaddemu n'amaanyi baagala mujja mu bakamisona bali mu kukwata bamemba ba paalamenti abamu nti babakutte ne ssente bali kuguumaaza nsi. Nze ekyo kintu kiyita kiguumaaza ng'embuzi esula ku kikoomi. Tetwagala badde awo ate batuwunze batumanyiire batwewunzizeeko batandike okubasiba batukoleko obumodi bwe babatwala ate bamale babatwale mu kkomera mbu babasibye ate bamale babate nga tewaliwo kye babakozeeko. Twagala ababaka abo batubuulire ani abawa ssente ezo era azibawa zaaki, abawa zaaki nga bafuna omusaala, nga malwaliro teri ddagala, nga n'abantu abawa omusolo bayita mu nguudo embi mwe nga muli eyo mwegabanya ssente. Nze kino ekintu nabadde nakirabye dda
era nakyogeddeko dda nti bano abantu bali mu kutuzannya sayiko, balina kye bayisaawo ekyabwe. Oŋŋamba otya omubbi omukulu aliko ne sanctions mu mawanga ag'ebweru, ate omubuusa amaaso ojja okwate ne bye tubadde tetumanyi. Bwe ssente baazifuna batya? Eka mwebuuze Anita Amongi, Anita Amongi yayisa ssente ezo bwembi bwe bandisoose okukwata nga bano abantu kati webuuza oneena ssente ze bamukutte nazo pawundi akawumbi kalamba kali mu nnyumba ye kake mukwano gwa Anita Amongi. Kitegeeza za Anita Amongi y'abantu be balisoose okukwata, poliisi kale yalitandikidde ku ye. Bweba tulaba nti ekola poliisi ya Uganda ekolera gavumenti erwanyisa enguzi esooka ekwata Anita Amongi ayisa ssente ezo emukwate tutegeere nti ddala kituufu gavumenti ya Uganda ekola era ezze kulwanyisa nguzi eri ku mulamu ezzeemu okutegeera bannansi etandise okuyimira ku bisuubizo bye yalayira mu gy'ekinaana tyegenda kukolerera mu nnansi kuba kati kyebagala okulowoozesa omugigi guno Museveni omugigi gwe yagirako gwavaako dda guno omugigi gwaffe abaana abato abavubuka tetukyayagala kuddamu kuwuddisibwa gavumenti yennaale mu lunaku na lumu. Saagala batufuula abatagumba tuutu tutegeera nze sirina bwenzikiriza nti mpalana maama wa gundi ate omwana wayo nampita mpa emmere ng'omwana maama oyo ompeetya emmere nga nze mumanyi famire tetukolagana tuli mu kkuba kintu kyaffe batuvumiridde buli omu avumirira mpuuga mumwesonyiwe mpuuga muntu mulungi nnyo mpuuga musudde mufuzi mufuzi manya nti gwe yazimba musula abafukulembeze nga beenaale mubeesowolayo bwe tumujjamu bwesigwa ani gwe basiriwaza batusanze tulaba tetwagala batufuule bayumba tuutu embi emenye gye batajagala nevaayo ffe twalaba nga mpuuga mukyamu okitegeera Museveni ye yennyini yagambye bamusonyiwe ebigambo byayogedde tebinayitako wadde ewiiki ali mu bali mutulaga nti ate poliisi ya Museveni kuba eyo poliisi si yabannansi tebangako yabannayuganda poliisi ya Museveni okitegeera yeraga nti ate kati ekola bukubirira ekwata abali b'enguzi esooke tukwatira Anita Amongi kuba ye yayisa ssente ezo singa teyayisa ssente ezo mpuuga teyali zifunye etukwatira Anita Amongi atugambe yamuggalidde ono omukyala gwe balaga nti yakwatiddwa ne ssente Anita Amongi azimanyiko zaayitawo Anita Amongi yayisa ssente ezo ezigenda mu palamenti bamutukwatira muteke mabega w'emitayimba tutegeere era nga yeye engola ya Museveni bwatyo bwazenga tuzanya bwatyo oyo politikisi wa Museveni naye kati bambi aswadde kubanga guno omulembe tuli babuufu this generation tutegeera okitegeera bameka be batwala eruzira ne babaje olaba Kayiwule yatirimbula abaana b'abantu eruzira yavaayo leero bano tetwagala tumanyira temwandiba tutenaluzira wabula kyemwandikoze kubalirira ssente ze bafuna ddala zijjamu ebyobugaga bye bayina okitegeera nina okukkiriza nti ssente ze bafuna tezijjamu bya bugaga ebyo bye bayina ekyandibadde nti kati bannange gubase muvi ebyobugagga bino biyina okuddayo mu bannayuganda baganyule mu nsi yaabwe n'ebyokubasiba eruzira wiikisi 2 ate mubate bajje bayinayinire mu byobugagga by'omuyiwa omusolo ng'omwana owange tagenda ku ssomero kubanga tewali amasomero mafu ng'okuvuna eddagala ng'abakazi bakyafa nga bazaala lwa means of transport lwa makubo okitegeera bano bakomewo bayineyine no ebintu ebyo birina okugendako envumbo okitegeera nga baba bataddeko sanctions mu nsi z'ebweru ne mu Uganda ebintu byabwe tubitekeko sanctions okitegeera okutuwa okunoonyereza we kunaggwera essaawa zino nebaza pulezidenti wange his excellence Bobi Wine mwebaza emirundi gyonna twabeerangayo eyo nga tuli bakoowu naye ng'onoonya n'omuntu kwe beesigamu akutwale ku kalulu olonde ng'akubula sikulimba ngeri ogamba ne bonnaalonda gundi bagenda kulangiriramu ono ne bonnaalonda gundi bagenda kulangiriramu ono ebintu nebaza pulezidenti okubanga yavaayo n'asomesa abantu
n'abalaga ekintu ekituufu kati buli omu kyalabako obulungi. Museveni ne bw'anaakola atya ennaafu zinnaafu kyaba amanya takyayina time. Obudde bwamuvuddeko takyayina budde. Ekintu akireke nga bwe kiri. Akirabe bulabi amanye nti abantu kituufu bankooye. Nnaafu zennaafu kyembakalakaseeko kimala kankwatemu obwange ngende mu ddembe. Ne bw'anaatuzannya bagenze kutandika okukwata abantu nga kino ekyokuleeta mbuwe naalemu aleeta bajjemu mpuuga okwesiga nga nze nakikuba mudde ebitulinga. Bannayuganda musiibye mutyeyo kansero musiibye bulungi naffe gye tuli alhamdulillah. Ensonga y'okukwata ababaka ba paliamenti abamu batutte ku poliisi kituufu babakwate naye be baakutte be tubadde tutamanyi ababadde babba mu nkukutu nga tetubamanyiddeeko ddala ababba obusente obutono obusammambiro kaakati nankulu gwe tumanyi kabbira gwe balina okusooka okukwata ne balyoka batuwaga bali abato kuba bali abadde babba obusammambiro abagabirako obugabizi ku byabbye. Lwaki bamubuusa amaaso? Buli muvuyo gwonna ng'abeera mwali wuyo mu mabaati wuyo mu nguzi ino wuyo abakozi b'omu paliamenti sente zijja ku akawunti zaabwe zigenda ku akawunti ya Anita Amongi. Lwaki ye tebamukwata? Basooke bakwata Anita Amongi yennyini. Ekyokubiri abo bonna nga n'obujulizi bukakasa nti nno babba era kubanga obujulizi weebuli. Buli yasingibwa omusango ne mu paliamenti aveeyo ne mu paliamenti bamugomeyo bamusibe ebintu bibeere bya siriyasi si byatuwuddisa buwuddisa tukwenya bwekuba kulwanyisa nguzi mu Uganda. Olowooza oba babeerayo ne balowooza nti tetutegeera basebo ne banyabo tutegeera. Tosobola kuddira omutemu omusonyiwe Kanyamunyu Kayihura bangi bemuze musonyiwa okitegeera naye n'oddira omwana gw'osanze nga yambadde baleti ya National Unity Platform just olugoye bugoye n'asibibwa emyaka 5 abamu ne batibwa abamu tubabasaba tetubalaba nga nako tetumanyi oba gye bali balamu. Si babbi si bakozi bafujjo Sente y'omuwi w'omusolo yonna neegenda mu mbatu z'abantu abatono bwe bati. Imagine. Lwaki Anita Amongi tebamukwata? Kitegeeza Anita Amongi kennyini yakolera Museveni. Tuiza n'okuba nga tuliyeni twerumye twekuba empawa nga Anita Amongi ebintu byabbabbira Museveni. Lwaki tebamukwata muyisaako amaaso? Nga sina obujulizi weebuli. Luli ku lw'amabaati banne baabasiba ye tebamukwatako wadde. Lwaki kyenyi bamuyisaako amaaso nga ne ku mulundi guno gwande badde basooka kennyini okukwata? Tewamulaba n'abo abato tebalina bukakafu kuba ffe tubaniza oyo omukazi mbadde simumanyi namumanyi. Mulabeeko lwaleero mbe bamukutte namanya na ssente mmeka kawumbi kalamba mu njuyi nze mbadde simumanyi. Nze mbadde simuwuliranga nako era ŋŋambye ono waawa oba kiraba kati saawa zino batulaga be bakwata ababbi ab'obulanga abatandikibwako mpuga yabalemera ki yayinako kyayina magijimbi nti poliisi emutya ye lwaki tebamukwata ne bamuggalira kubuddisa ggwanga tulaga nti bakola ate nga tebalina be bakola kwegamba tebalina situjja gamba nti bakola tweyanza bakolako naye kati tebakyalina kye bakola. Olwedde poliisi nga yo poliisi babbi bali bankwe bawaayiriza. Bino byonna ebyakwata ababaka batusiba katambaala ku maaso. Manyi Museveni yamala okumanya nti bannayuganda tubeerawo kulimbibwa. Kati bino byonna asiba katambaala ku maaso abakwatekwate. Mpulidde mbuno bwenkya bagenda mu kkooti. Bagenda mu kkooti abaana be bawamba bo nga tebabatwala mu kkooti mangu ago abatali babbi abatali baki
lwaki bano babanguyiza batwala mu kkooti